Bezeze emyaka egy'obuto 37 naye nga ku byempiseemu nsaba munyimbireko Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda ali omu bw'atyasinga. One more time. Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda yabadde mwene ensonga, Katonda ali omu bw'atyasinga. Nebaza Katonda, nebaza Katonda olw'okundeetera emikwano, nebaza Katonda olwa Kathe, olwa Spicy, olw'omwana ono, olwa jjajja n'omwami ono akiikiridde abalema. Buli muntu yambayo omuntu, ekikulu si kya kamera naye kinkoza kamera okubajjukiza nange banyamba buki buyambi. So naawe yambayo omuntu ku kyalo kyo, mu famire yo, ku mulimu gwo, beera omusamaliya omulungi. Ola birthday yange ngituuma Good Samaritan Day. So nebaza Katonda, eno keeki Spice Diana yagimpadde. Thank you for today, thank you for today. 8, 6, 4, 2, 1, 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. Thank you everyone. God bless you. Nsabira abaana nga tolina w'obeera. Hey, fresh kid. Sule. Obaddeyo n'ogamba ki? Oli steady. Sansa kulaba. By the way, abaana ba fresh muganda wa fresh kid omufa bamuweerera omuto. So kakati ono yafuuka mwana mu mutu naye. Superstar waffe mu Uganda. So neyanziza nnyo, nsabira abaana mwenna, nsabira abantu mwenna ng'onfaanana bwe nali emyaka 20 emabega. Oli mulekwa, toyina ky'oliko, tomanyi onajja wa fiizi, tomanyi onaabeera otya. Katonda akumbeerere obw'omukisa. Mu linnya lya Yesu Kristo, abalema, abakadde, Katonda ababeerere Katonda. Tuyinza okuba tetukwadde ebirabo, actually ebirabo biggwawo, naye omukisa teguggwawo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, namwenna abampadde ebirabo byengabidde, abamemba ba church, online church, kuba nange byengaba abantu babimpadde. Mwenna Katonda abawa omukisa. Mwenna abampositinze, abanjagadde, ba DJ, ba MCs, people all over, ba DJ mu church, ba DJ mu club. Mwebale nnyo byonna bimukoledde. Mbasabidde omukisa kuba kye kirabo kye nnyinza okubawa. Ebirabo bye tugabye biggwawo naye omukisa gwa Katonda teguggwawo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Kathe, Diana Fresh, mwenna mbeebaza bannamawulire abazze, bakwano bange, bakwano ba Peter, mwebale nnyo mwebale ddala. Era kansale keeki, neebaza mwami owa sports yatuwadde keeki, mwami Ivan Kalanzi akola ku Kaboozi sports. Naye mwagenze ekya Messi tetwakitegedde naye nga ekyo kyokka kyekinnumye ku birthday yange. Wallahi ya Mungu ndi muntu wa Messi nnyo nnyo nnyo. Naye Kalanzi owa sports weebale nnyo byonna byotuyambyeko okuzimba church ne keeki eno yaginkoledde kama amuwa omukisa. Neebaza omwami gwe bayita Mukisa, simanyi oba wali Mwami Mukisa owa protocol. Mwami Mukisa aliwa ajje wano yategese ne Aunt Alison. Aunt Alison wuuyo wanje Msumba nakwezo yafuna gold medal wa president okulabirira abantu emulago. Neebaza Aunt Robina, neebaza protocol team yonna. Mwami Mukisa baako kyogera kekakika akatestes bakyusi bakiwalabye bamuwanguzi protocol department. Mukama yeebazibwe. Ekisooka ffenna tuli basanyufu nnyo olwa pastor waffe omulungi nga birthday leero etuuse. I can promise you bulijjo tukola ekisinga wano. Catherine okimanyi. Naye olwa COVID tukikoze scientifically, tukoze kye tusobola. Naye ebintu bino bye mulaba bivudde mu bantu abaagala Musumba. Mikwano gye, abakyaki, abalokole n'abatali balokole.
babadde bakontributinga alese omutwalo alese 10 alese miliyoni kokulaba nga tukoze kino naye byonna tuli basanyufu nnyo tusobodde okukikola ate nga tuli basanyufu nnyo ndi musumba waffe olwaliro birthday so njagala okwebaza bonna abakontributinze ne betukoze nabo ne musumba okutukirizaamu because yali agamba olw'embeera maybe tukireke finally nakkiriza ate kivuddeyo bulungi namwe abamawule mwebale nnyo namwe mwebale kutubeererawo tubaagala nnyo mukama abawe omukisa Amen. Tuwanike musumba watiko kasi akayimba tuyimba Katonda yabadde mwene ensonga kubanga tutambudde ddala mbimanyi noyita ku bantu abagudde ku accident gwe n'otuuka mirembe nodda mirembe oba kisegedde waliwo olumu lwe nagwa mu babbi nga balina n'emmundu ne bakookinga nga bonna banywedde enjaga naye nga leero mukama naye mukama nanyamba omu yali anywedde enjaga naga sigwe pasita naga pasita tweyiiya tunaa kimu kya 10 omuyayi ne batandika okulwana aba kani imagine ne batandika okulwana bokka na bokka pasita tomukwatako yeeyita ki oli nagamba tomukwatako sirerabira omusajja omu yagamba oba yagala omukuba essasi liyise munze mubbi munne so waliwo ebintu byolowooza n'ogamba mukama nzaani omulokole n'akwagala omusiraamu n'akwagala omukatuliki n'akwagala omubbi n'akwagala so Katonda addizibwa ekitiibwa n'etteeka so gyebolaba akayimba kano mwana eyakayiya Jeff nakaddamu nenkakuba remix kubanga Katonda bw'ataba kubamu eno nsonga sandibadde wano leero so tubale Katonda ono superstar bongo sanzo kulasa 5 tusala wajita 4 3 1 0 Katonda Yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omuwaati asinga. Thank you so much kangene ngabira abakadde n'abalemererabo. Thank you Diana. Thank you Fresh Kid. Ono superstar gwani erinya Isma Daniel ojja kuba musajja wamaanyi tugenda kukulabirira oteredde todda mabega so omwana buno mutwale mwami Mbongo thank you bagana mweba kati abasaze Are you beating it? Bana mtuteke mabega fenda. Sembera ko fenda bana ko tuteke mabega. Bana tuwetega tuteke mabega. Twende tutema. Tutema. Bana ngenda basindi. Tutema mabega fenda. Tutema mabega. Tutema mabega fenda. Bana bagana kwa tutema mabega fenda. Akati omukulu ono akiikirira abaana bonna abali awo nga balinganga nze bwe nali edda naye tebamwambaza bulungi tebamwambaza bwambaza bawa geto abeera mu geto ludda mu kibwana ndi mukulu wange osoma mama waliwo nasula sena
Kathy ne Spice mukwatireko ono mugagga asaze keeke obulamu bwe buleme kudda Manager Roger aliwa Manager Roger Manager Roger Manager, baada tusaba tunataka kusawanya soda star. Mwana ono sula ne jajjawe basula mu kifirinde. Kati nalo nabagamba ndetulira omwana omu okukiikirira abaana abo ku street kubanga singa tebannonda ku street then omukulu ono omutima gwange badde guloza nnyo ku bakadde abakadde tekujjalino abakadde n'abaki n'abalema buli muntu nga tusaba gyali ayambeyo ekyokulya so manager nakusaba nze naawe ne Kathy nze ne Spice ne Kathy omatuweyo oba kumikumi ezima kutwala asatu district tamu so nga twagala kusaba Diana eyanziza bannange ono mwana tumuwerera basatu sorikizaayo ajja kubanga Katonda yabadde mwene ensonga fena yabadde mwene ensonga imbawewo yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'ati asinga bannange bamaama ekisooka mwenna abakadde mugenda kunsabira omukisa nange nkaddiwe nga mmwe amiina ekyokubiri nyina mukwano gwange wano Catherine Kusaasira naye bamuzaalanga 8 waliwo abamawulire abaganye okuwulira mbaagala nnyo baganda bange naye please nyina wano Superstar Fresh Kid Uganda nyina wano mwannyinaze bwe tweddira ekimu Superstar wa Uganda Spice Diana kati kansooke ne Spice ababuuzeeko Kathy ne Fresh banange mukama yeebazibwe ndi musanyufu nnyo okubeera wano eno ku lunaku olunene ennyo olw'amaanyi mukama lwasazeewo lubeere pasita waffe lwe yazaalibwa pasita ow'abantu pasita ategeera buli muntu omukadde omuto omukulu omuzeeyi atasobola kutambula pasita tukwagala nnyo ensonga lwaki tuli wano eno era mukama akutuwangaalize mwebale kumwagala musigaze omukwano gwe nnyininyini ate kisinga mu byonna okuddiza eri abantu bambi weebale nnyo mumukubire engalo z'amaanyi pasita kyakoze olunaku lwaleero amannya n'eddoboozi nze Spice Diana era nga nze namukwaya tweddira gumu ne pasita ndowooza ensonga lwaki tuli bawamu nnyo ebitugatta bingi nnyo muntu w'abantu ayagaliza addiza eri abantu ate yeddira gumu nange ndi musanyufu nnyo mukama batukuumire mu mbeera eno ya covid naye mumanye kimu kyokka kyokka mwesige Katonda yekka amalawo embeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala mukama mulungi ekiseera kyonna njeeraza embeera zewaawo banaye tweyanza nnyo tweyanzeege musumba tukwagaliza birthday nnungi wamu nange musumba tweyanza nnyo okuba nti osobola okuba bagamba abaganda bagamba nti emmeme egaba yekola ki egejja neneegejjanga naye neebaza mukama okuba nti mwenna mukkiriza mu musumba n'okuba nti muli wano n'okutwaniza musumba we bale kutwaniza kubanga bagamba nti mwenna mujje nga bwe muli abazitoowereddwa nange nakola ki
katape tugenda kumulira muggwe banange amanya ndobozi bamta Catherine Kusasira abasinga mumanyi naye saba mbayimbira mwakimba kalubwe katukagamba Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi nnyo Yesu mulungi Yesu mulungi mulungi yanyiga biwundu yanyiga biwundu yanyiga biwundu mulungi mulungi. Thank you. Manyanza Patrick Sanyanja basiga mumanyinga Fresh Kid ne muzanyifu nyo okubeera wano ku lunaku Pastor lwazaalibwa. Amina. Ye Fresh Kid Uganda. Kakati nga tumaliriza nebaza Katonda okuva lwe nayimba oluyimba lwange olusooka mulujjukira bampitanga lya yero n'ennyimba wandibadde mufuusinza Katonda olumu ebintu bya Mukama nabyo bibuzaabuza yo nevaayo Mukama njagala kumanya neŋŋenda kandi nkwagala kati komaweka kitaawa kulindiri ani ayinza otula watula Mukama angira akawala ko ddala yali ani oyo eyampanirira we nali ntidde lengera embaata lengera empuuta eyo yonna nga nzija nnyimba paka ku wannazaake bibi wangula n'omusaayi gwo sitaani yaswazibwa wannazaake ayi Katonda wange I need a miracle neŋŋenda ku uyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya omwoyo we ali wano paka kukaliwo bw'obanga tonnazaala bukeyazi Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga tumusinzeeko awo Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'ati asinga kambasabire omukisa ebirabo bye tugabye biggwawo naye omukisa teguggwawo kansabe abakadde bayimuke mugolole emikono gye ndi buli omu nsabire buli kirungi mbasabye busabi nga nfukamidde Katonda abawagaza okutuuka awo spice mwe temufukamira nzagenda obonaabona lunaku naawe oli bebi fukamira kale ani agenda okukulembera sabayo omuzira kisomo maama jangu maama oli wali ani amanyi okusaba bw'oba musamize tonsabira taata kale taata kulembere sale nyimpimpye Kamera. Taata gweyimirira ng'otusabire kuba gwatusabire otunuulire ffe b'osabira bali baveewo ali Mukama Katonda agitikisa n'okusaasira ogulumizibwa otenderezebwa emirembe n'emirembe gyonna kubanga osana gwe yabumba ensi eno n'oteekako omuntu n'omuwa okugifuga sannagimunyagako n'otuwa omwana wo Yesu n'atufiirira abali aboonoonya batasaana kusemberera amaaso ga Katonda kaakati otuze mu maaso go tusaasire w'omukisa abo abeetaaga omukisa Mukama wabumba omuddu w'ono wadde akyali muto naye mukulembeze mu bukulemberere muwa omukisa ogw'omuyiika ogutaliko buyinike muwa omukisa mu bibala bye byonna muwa omukisa mu mawanika ge gonna ne mu bisibo bye byonna
ng'afuluma afuna omukisa, ng'ayingira afuna omukisa, afuna omukisa mu zadde, afuna omukisa mu buganzi bw'abantu ne mu maaso go Ayi Katonda. Ekisa kyo kimukulembere ng'atambula olugendo oluwanvu lunamutuusa mu bwakabaka bw'omugulu. Ekisa kye kitagwawo ekitakoma kimukulembere ng'ayingira, kimukulembere ng'afuluma, alabe ku banakabirye, alabe ku bazzukulu bonna emirembe gyonna. Mukama tadde emikono ntada abantu abali wano mu maaso go, tuze gy'oli ng'abanaku, tuze gy'oli ng'abaya, naye tukuse ekigambo kyo. Ekisa kye kitakoma kakitubeere mu ttuntu lino, kitukulembere nga tuva wano, ate emitima gyaffe gireme okukoma wano, wabula gitambule nga gitumbiira, girengere ebire by'omugulu, tusobole okuva ku nsi eno ey'ekibi. Twagirwa ekirwadde ekimumema mugwe ekitabadde ensi yonna, ffenna kituzinjidde wamu abato n'abakulu, abanene n'abato, naye gwe awonye, golola omukono gwo gw'ekisa otuwonye. Tusaasire Mukama, bingi bye twetaaga, naye bitono bituwe ng'okwagala kwo bwe kuli, okuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyanziza nnyo, engalo bannange, tweyanziza nnyo taata. Kale tulina katuyimirire abasobola oyimirira, nange nsabe. Muyina abaana, muyina abazzukulu, mbeebaza okujja. Omulala asobola obitegeka abantu ne babizira, kubanga okuva mu buto paka okutuusa leero sinza abadde agula ewuwe, Katonda yabadde akuliisa. So nkwebaza nti kana akatono kenfunye nkakuwe okakkiriza okatwala. Mukama akuwa omukisa. Nebaza Mwami Mukisa ne protocol department, nebaza bensaba nabo ku social media, ku Facebook ne ku YouTube, nebaza abamemba ba Worship House. Bino byonna mbasuubiza nti sikutteeko wadde olwataano, wabula abantu babadde babireeta. Mwenna abakutte ne muwaayo, nebaza Kiddabalime in a special way, batuwadde emigaati mingi egy'obwereere. Mwebale nnyo. Abantu ab'enjawulo besijja kumenya mannya, naye Katonda abalaba. Kakati emmere eggwawo, naye omukisa tegukola ki? Teguggwawo. Taata, omukisa gw'otusabidde tugututte mu linnya lya Yesu. Kale tuwanike emikono. Ayi Katonda, nsabira bamaama bange batatange, kuba nabo bansabidde, n'abali eyo ebbali abataze wano leero. Mukama, abatalina kyakulya, abatalina ssuubi, obazzeemu essuubi. Mbasabira emmere gy'otutereera eggwawo.